laying of papers, sorry. Sabbiiti ewedde minisita omubeezi owaaguno naguli mu minisitule y'ebyensimbi Henry Musaasizi yayanja embalirira y'ennyongereza y'obuwumbi emitwalo 3.5 ng'asaba palamenti ezikakasa era eziyise. Okusaba kuno yakuleeta kwawuddemu emirundi 2 nga kuliko obuwumbi omutwalo 1.5 ezikkirizibwa okweyambisibwa gavumenti nga tesoose kusaba lukusa mu palamenti nga zino zikola obutundu 3 ku buli 100 ku nsimbi zonna. Ku zino obuwumbi omutwalo 1.5 amaka g'obwa pulezidenti gaakozesaako dda obuwumbi 100 nga kati mu kusaba okwaleetebwa baali beetaagayo obuwumbi 385. It touches quite a number of areas, some of which were unforeseen during budgeting, some of which have come as a result of emergencies. Ensimbi ezeetaagibwa abakulu mu maka g'obwa pulezidenti nga zigwa mu nsawo etatunulwamu buli mubaka wa palamenti kumanya kye zigenda kukola ziwerera ddala obuwumbi 485 nga kitegeeza nti bano be baba batutte omugabo omungi ku mbalirira y'ennyongereza. Obuwumbi obulala 39 nga nabwo tebubuuzibwako bibuuzo bugenda kweyambisibwa kitongole ekibegera munda ki ISO okugula ebyo bye kyetaaga okukola omulimu. Umanyi classified budget esinga yo ebera muki ebera ya defense. So tuli wanantaro nyingi, tuli mu Somalia, tuli mu Equatorial Guinea, tuli mu Central African Republic, tuli mu Southern Sudan, tuli mu mpulira tuli Mozambique, mpulira tuli Equatorial Guinea. Entaro bwe tuzikendeza ko tuyinza kukendeza ku classified budget yaffe negenda ku bintu birala. We keep on wondering why. Because most of the classified is under State House. And State House has been around for some time. They know their nature of business. They can forecast and have this money within, even if it is within classified, but it should be within the budget, not within classified and under supplementary. That concern. We are also bothered. Waliwo n'obuwumbi 2.7 gavumenti ze yeetaaga okulondoola emirimu gy'okuzimba eddwaliro ly'omulembe e Lubowa newankubadde nga waliwo ababaka mu kuteekateeka embalirira y'omwaka gwe tutambuza abaawakanya eky'okuyisa ensimbi zino. Okwetegekera okukyaza olukuŋŋaana lwa Nana-Lined Movement n'olwa G77+1 yafeesi y'omukulembeze eweereddwa obuwumbi 26,700 mu mbalirira eno. Wooteri ya Munyonyo Commonwealth Resort eyaweebwa gavumenti ensimbi gye buvuddeko okuyambako mu kuteekateekera enkuŋŋaana ezo eweereddwa ennyongereza ya buwumbi 37 okuzimba ekisenge eggali kwoleka ekiteesezebwamu. Ekitongole ky'endagamuntu kinnira kirinamu obuwumbi 138 nga za kugula byuma ebipya ne tekinologiya nga bugattako ensimbi ezibaweereddwa ez'enkulaakulana baakuvaawo n'obuwumbi wabunda b'ebikumi 3. Ekitongole kiubos kiweereddwa obuwumbi 144 okwetegekera okubala abantu. Okuddaabiriza omuzikiti gwa Gaddafi kwa kuwemmenta obuwumbi 2.7. Akakiiko akawa abayizi ensimbi z'ebbanja okusoma kagenda kufuna obuwumbi 13 ate ng'okusasula abo ababanja gavumenti kuteereddwako obuwumbi 12. Ababaka abatali bamu basabye gavumenti okuvangayo ne bajeti gye basuubira nti eneebamazaako omwaka gw'ebyensimbi. Mmwe tebisoboka tubabulire ekituufu. Ate ndowooza nammwe mukiraba. Olya nti wano twa bajetinga sente tezijja. Wano balese katono. Noti kyazze. Olowooza lwaki? Government sente tezirina. IMF ne World Bank yatugamba mu biseera ebyo tulina okunyweza omusipi. Ne tugamba tosobola kufulumya ekyotalina. Olina okubeera mu mbeera y'osobola. Kakati bw'oba otasobola kulya enkoko n'oyejjema nti ogenda kulya enkoko amabanja gajja kenda kukuniga ofe.
embalirira y'omwaka 2023-2024 ey'obuwumbi emitwalo 52 tennaba kutambulako yadde emyezi 6 nga kati ennyongereza eno yakugituusa ku buwumbi emitwalo 56 ng'ababaka bagambye nti keekadde omuwi w'omusolo asabira abakulu ezibaweereddwa zibamale okusabiriza ennyongereza baleme kukifuula lutaakome newankubadde ng'omusasi bulijjo afiira ku kkulu. A week to report back. Thank you.